naye wamusigako kimu buwanvu ebirala mwali mugezezaako okulya ebintu nanyizibwa obulala twasazeewo tubigabane naye neyanza nobumpadde nyabo abakulembeze mwenna ku mitendera egy'enjawulo afaayo nnyo adduka wano nawali tuwuliziganya tukwatagana naye muki amanya nziseka matonadi nga amaze okuyingira ennyumba kizibu okuddayo kusaalimbira ku makaage oluusi twetaaga tuyambibweko mu mbeera eyo security etubuulire butya bwe tusobola enamba yo gyeba kusabira ojja kudda mu kikuzingo business community noggala ennyumba nga 20 oba 3 ogenda amanya nziseka matonadi nanyizibwa obulala twasazeewo tubigabane naye nze mumanyi yabadde opagamba mubabulinga bukyali kibita busiisi bibyangu biri bamanyi poliisi babayita bagenzi nze ye mumanyi mulungi nnyo mu bigambo bye ate abeera mu bufunze bwendabe ba stakeholders ab'enjawulo mu meeting eno zayitidde olwaleero njala kusaba okubeerawo kwa buli muntu kesebo botekedde bameeya bonna onzikirize bannayetwaniriza aladisi waffe endetu era ntwalaganza atwala ebyokwerinda mu polisi waliwo akyogedde bu Friday bwe twava Our mayor to make. The first one is that we are committed to ensuring that what has happened is trained. Bigambye Regional Police Commander twenayo mukama waffe ano MP senior officers both police and army officers present n'abantu mwenna ab'emukono nze oluganda nze mumanyi yabadde opagamba mubabulinga bukyali kibita busiisi bibyangu biri bamanyi tubale kumpaana mundabika bulungi tubere kuki sebutandika akoyo kanikani bitoni basaba bakulu mbalamusizza kino obutereevu wa RDC mbalamusizza nnyo basaba ne bannyabo basimire wamu entambula ekyo kyo tujja kikolako tukibasuubiza komanda wa Kempi Senior Commissioner of Police Tanui Steven se mukama wange abantu bano bakulina so mukulu yakolera line patrols e Kampala n'Emiryano ne Uganda yonna poliisi wetukubira essimu nti oba waliwo ekitagenda bulungi nga kyetaagisa nga tumanyi mugenda tutuuka mu dakiika 2 ekitone nnyo mutuuka mu dakiika 3 nga tubanyumiza mboozi bwebuzi bwe tusinga osanga nti ono waliwo omuntu gwolaba yakatuuka temumumanyi atulatula mu busonda n'ogamba luli emabega twabangako n'aba LDU nga babeeramu nga bo kyangu naye kati tusanga obuzibu nno temugira ddala mbudde
naye ate ab'envubu embibo abasingako oluusi okutulespondinga tebamugana ebyennyanja biibyo biyitawo mangu nnyo aba yatuuse dda naye singa namwe mukikola ne tuyambibwa ne tukwataganira wamu tujja kumawo obumenyi bw'amateeka birimu obulabe mu bantu betubeeramu nga twogedde ababbi bano ffe tubazaalira ddala baana baffe bava mu mayumba gaffe tukola nabo naye nze ekyange kitono nnyo wamerukawo ekintu kye bayita geto ebintu bino byonna birina okulwanyisa security geto zisanje ziriwo mu kibuga mukono kubanga zitereka abanywa enjaga n'abagitunda ne zitereka ababbi n'abagula ebibbi ne zibudamya n'abantu ababbi abavudde mu bitundu ebirala ne bajja ne basiiba omwo tebabeera mu mayumba otuuka mu geto ng'erina abantu nga 6 ekiro niwebeera LC tolina maanyi gabasaanyaawo banywa enjaga kyere nolaba nga omuliro gwaka bonna wonna buli kyalo kiriko geto kati tusaba geto zisaanyizibwawo mu kibuga kuba gye babeera zimanyiddwa buli weeri wonna wonna zimanyiddwa zitereka babbiina banywi banjaga ekyokubiri abasikurapu bamazeewo ebintu by'abantu tukyali ku bino naye basaanyawo okubira poliisi yambako bali kusumula emota wano poliisi agamba tuli wala gatawo basumulira mutya nizoka ingoyo polisi kolekya gamantya Stasha mugwanya aba victim abasookera ddala 6 be batematema nga kuliko n'ab'emmundu ettaka Jjunge ku meeting point. Kati nze mbadde embuuza emmotoka ezajja ku olwo zaalinga 2 nga balina n'emmundu abasajja ababajja naye embuuza nti kamera okuva wali ku 3 ezo zonna paka eno mu tawuni tewaliko wadde emmotoka gye baalaba oba wadde ekintu kyonna kibagamba nti oba ennamba y'emmotoka bweti oba bweti webali nnyo webayire ddala toyanzege bwe kiri ku ba security bana private security companies tunoonya mmundu gye ziva abantu abo bali stable ne bajja mu byalo byaffe bateekamu offices zaabwe naye bwe tugendayo okwogera nabo tebali cooperative n'akatono ate nga twabagamba abantu bano badeployinga mu byalo byaffe batubuulire nti ku nnyumba gundi kuliko omusirikale gundi ne ku nnyumba gundi kuliko omusirikale gundi naye tebaagala kukola kintu ekyo batweraliikiriza kuba baba balina emmundu ate tuwulire emmundu nga zikola ki nga zikuba abantu. Ekyokubiri boda bassebo ne ku lukiiko lwasembayo ku town council twabagamba nti boda muzikwate ezikyawanisa ennamba waggulu. Entambula poliisi amayinja agali wano gonna fande muleeterwa muno mulaba bulijjo muwulira ku leediyo Eggomanga division enamba ebyala 38 nga tulina kapatulo kamu ebyala 38 bazitwongerere ddala okuva lwetubeera ne meeting wali simanyi satellite simanyi wa batusuubiza mu motoka Eggoma tulina kamu bwe kafa ne bwokuba esimu okuva ebajeti erwajja tusobola abamu naye osobola okukola olugambo bakubuuza we bati nti omuntu gw'olumiriza oba gw'oteebereza olina obujulizi nasobola omulumiriza era bwoga nti sijja kusobola bakuta n'ogenda wabula bw'omala okuvaawo bamwefunira nga gwewomuno bakugjawo ne bafuna kye bafunya ne basolovinga ensonga ezo kama bawa omukisa genda okuwandiikibwamu eruddiyo abaana abo bamala training bannaffe tubabuuza ekibuuzo nga tebakomawo ku byalo waliwo omugenasanga nangamba nti anze kati bantwala Kayunga niwebuuza nti bannaffe abo singa bakomawo ndowooza nti bandibadde bayamba ku security ku kyalo obalaba eruddiyo nga banna mu kyalo oluusi baba ne ku byuma ndowooza nti embeera eyiza okuba ennungi kyekyange ebigambo bya security nabo babeega beetaaga odduuliriza. Ekyokubiri ng'oggyeko akatambi era ndi ku kya kamera ng'oggyeko akatambi akatulagiddwa mu supermarket ya spice eyabbiddwa poliisi tetatulaga katambi kaayo nti ababbi bano bava munda
ku katambi kali mu kamera zituwoze zaali mu supermarket ez'abakwata ebweru gye baddukirayo teriri adde kamera lwaki sikobaawe ebya kamera binaafuuka byabutentezi. bonna bonna abaali ku seta hayi basenguka baddaawo ku lw'enzuuli. challenge gye tuyina era kyensaba nammwe abakulu mutuyambeko ti abaana abo bwe bakwatibwa bwe batwalibwa mu kooti nga tekuli following emirundi 3 omwezi oguddako nga bamutadde ddala ffe abateekamu amaanyi okubaleekinga babakwate tunaddamu tutya amaanyi. Ensonga endala boogedde omukulu agambye buli kyalo kirina kyamaanyi no kikwate ti buli atambulira ku ppiki abeera wa booda, abakola obumenyi bw'amateeka ku ppiki aba wa booda. Njagala okubategeeza ti booda tulina obukulembeze okuva waggulu paka wansi era abakyamu tubajjamu bwe tumanya nti ono si wa booda mutuufu tumujjamu. Obuzibu bwe tulina nti ab'ebyokwerinda poliisi mubadde mwatulekerera mutya nti we tuvaayo okukola omulimu gwaffe ate mmwe bamu abatatuwa sapooti. Awo nno we neebalizaako enjawulo ate siero oweseeta kuba ye abadde ng'avayo naye nga w'omuyita atambuza bigere talina atambula noweewuunya abantu abakozi bwe batyo lwaki tebabawo atambula. Nabwe kityo njagala okusaba bakama baffe abali wano nti booda mwongere ogimiitinga kuba ffe tulina olugambo oluwera kuba tuli bangi. Oba oliawo n'ababbi tulina be tumanya n'omulaba ng'alina byatutte naye kye tutya kimu bwe naaleeta n'ekugamba nti gundi namulabye bwati ne bwati olwo nze agenda osooka oteekebwayo mbannyonnyole bulungi we byatandise akatambi kaggwereddewa nga nange ensirika eyo enkola tugirongooseemu. Oli ajja n'akugamba mpa omwana agende musomese n'otamanye ne gyasomera ne byasoma asoma ki ye. Naawe nze ebyange bikomyawo tugenda kuddayo n'abakulu bano tutuule tuteme empenda. But before I sit, I want to send a message to robbers. Gye bali kubanga mmanyi bajja kulaba zino TV tugenda kubatta kubanga nze ebyokuwandiika statement ebyatanuuye ebyo sibimanyi bulungi sibitegeera. The message is ate kale manze nkugambye mulina okutta ababbi. Omubbi ow'emmundu abazze kutta n'alabye akatambi ka supermarket ya wano n'alabye what we call in the army in security weapon handling tebabadde basirikale kubanga oli waliwo yaleese emmundu n'asooka agisuulawo nga waliwo abeebasaawo n'agirekawo. Omusirikale wa poliisi oba wamagi kyo takikola wakira alwana na mmundu bbiri ng'azikutte kubanga oli yakomyewo oluvannyuma kujja gisamba kyandaze nti babadde ba civilian naye emmundu how do they access guns? Emmundu zivaawo ziri ewammwe mu byalo gye ziterekebwa gye ziva ate sigamba nti mubawagira naye obutafaayo nakyo kibi. Negligence of duty mu magye ffe tugikyajinga mu kooti. Negligence of duty mulina duty ey'okwerinda mmwe tubayambeko ffe abalina emmundu n'obumanyirivu mu kunoonyereza nga poliisi. Ebyange byebyo message yange eri very clear to the robbers. Ketunaagwanako tewali byakugenda ate kuwandiika statement imanye emmundu wajja ffe tujja kukuba tujjeyo emmundu tuinvestigating emmundu eyo yavaawo kubanga buli emmundu ebeera n'ennamba yaayo tujja kutegeera wawo yava tulondoole oyo yagimuwa oba gye yava tumanyeyo tutegeere ekyokukola. Naye yanziza okumpuliriza lwaki bavaawa bava waggulu mu bire ne bagwa mu supermarket bayiseewa bwe bamaze okubba balazeewa. So ffenna nange nammwe ndowooza waliwo ekikyamu tetulina okutuula netutunulamu litokunoga eddagala netukinogera eddagala. Is that right? Is that right, Uganda? Kubanga si wanouka ate n'ekirala wano emukono njagala bategeeza mbu weeks
ez'emabegaawo emyezi mitono ebitundu ebirala byonna biringa ebiteredde kubanga nkola nnyo n'omukulu ono mwami Tanuyo badduse budduse bavudde eri nga waliwo bitunywezezza ne badda sayidi yeeno. So bwe munaatuula mu komiti zammwe nga si zino meeting zino meeting tezikola security, zino tujja kubaweereza to encouragement naye information tugyesigaliza kubanga information eya security tebagireeta mu lukiiko bwe ruti baba bantu batono ne basalawo ekyokukola. Engeri gye tuzze ndowooza tuzze kubalaga nti we are concerned, kitukwatako ate kitukakatako something like that, okulaba nti ekintu kino kivaawo. Naye tujja kudda emabega under his chairmanship, the direct operations, kubanga yatukulira mu Kampala wano ne KMP gwenkola naye ne Obwaal wano tujja kutuula n'aba intelligence officers baffe tubawe guidance tufune eddagala kubanga kyewuunyisa ate si bubbi buno obukko bwa supermarket buno bw'emundu. ADF mugimanyi? ADF bano abali e Congo bano Lukalala bakuba bbomu. Abasoma amawulire temwalaba ebifaananyi bingi bye twakutte mu wiiki eno. Babadde ku kyalo babeera okwo batrainingira okwo balina n'emmundu mu nnyumba bakuba ne sabaawo bali ku kyalo. Waliwo biso, waliwo giso, waliwo diso, waliwo poliisi n'abasirikale nga gye bali ne chairman LC1 naye bali mu nnyumba ngweti batraininga, balimu abantu 4 balinamu n'emmundu bakubiramu ne sabaawo. Obuzibu buliwa? Waliwo obunafu, waliwo obutafaayo. Ffe bwe tubeera wano tubalaba ffe tetulina business. I've never done business in my life. Sikolangako business kasooka ganzaalibwa, sikolangako walala nze manyi magyegoka. Naye tuba tubalaba mudde eno mudde eri munoonya ssente. Essente zitaliiko byakwerinda zijja kubaleetera ebizibu kubanga ababbi. Muganda wange, one of my cousins yesterday at some place, is it this place with so many malls down there, yagenze mu kikubo omuntu omutegeevu ali mu Kiryalinga agency akutte $5,800 atadde mu kiveera atadde wano mu Nkwawa alinye boda. You are inviting trouble for yourself. Era bamukubye sente bazitutte kati alimu atutawaanya bannange muyambe mutaase ebeera sente zabadde za agent muntu musuubuzi bagenda kunsiba. Don't invite trouble. Sente ezisinga ku miliyoni tebaziteeka mu public. Don't kati ngoye ow'empuliro w'enkokonjero. You go selling things abantu bakulaba wakiri yadde bano bagundi bano tubanenyamu bano ab'ebibundu babayita bati private security. Wakiri funayo babiri ogende nabo bw'oba omanyi ogenda wala ate maali nyingi. Don't invite trouble for yourself. Ebisigadde tujja kutuula na diso wano oba aliwa ekizimba ne kitaggwayo. Kye namugamba laba ekiro ebadde ne bakuba ne tugamba maybe it is a normal case. Kati enkera olwo bakuba Friday ne balumba ate truck eyo yayina ebintu ne ngamba ziba bano abantu akoze eki twatakuddeko butakuzi ate olaba ne twogeramu ndowooza bagezaawo kunoonya ssente ziyimbula ki bannaabwe. Njagala okubategeeza bano bafunye bufunye capital mu kubba bayongedde mu bwongezi capital bye bakola. Bwegye tulina prime eno bakutte akagundi ne bagulawo oluggi nga temulimu muntu. Ekyemundu kizze mu wiiki emu zizoba nga emundu zituuse muntu. Naye njagala okwebaza abaliwo n'abatazze abavuddeyo ne batuyambamuko. Nyimirira nga mbasaba bw'oba nga mulina information yonna kubanga bano abantu babeera nnyo mu okusenga muffe. Bw'oba olina ky'olina kwegayirire jangu obe ng'omuwulira. Prologue nti Mukama Katonda yayogera ekigambo ne kifuuka omuntu ate ne kivaamu ebikolwa. Okujja kwaffe wano twagala okufuula ebigambo bye tugenda okwogera
oba bye twogedde biveemu ebikolwa ebisobola okunyweza obutebenkevu. Just come for a meeting. We are very serious. When that incident happened, when they stole the market that night, the supermarket that night, I told the buyer PC to shift his office to Mukono here. And that's why you see, with the very special units, flying squad, field force, the team went the intelligence zone, where the Mukono, Okuuba that night, Pakalero, Bachariwan. Action has been taken. Others have been arrested. We cannot mention the names. The gun was recovered, one, but we still need more. We are going to be here until we eliminate that crime from here. Once you see the direct operations, you have seen a lot is going to happen here. And any mistake which has been there, the gaps, we must correct them. Security forces cannot work alone and succeed in uprooting crime. Tetusobola kukola peka. Oba tulimba. Twagala mwe. Nanyini mfu yakwatawa? Oyina sente. Genda ku police. When you are taking money to the bank, they escort that money to the bank. Chakulaba ennyo okubeera n'esente nnyingi, oli kukukuta nakyo, ate buli muntu ayagala ki? Obulaba, you can easily lose life there. You call the police, say, come and help me. We take this money to the bank. Oba, naku zino tulina baalokolo. Tokozesa waalokolo omu. You saw what happened to that man in the supermarket. Emundu ebaddewa, abadde ateeka ebintu wali, emundu eri mu koona. Bali ne bayingira. So, kosesaako abantu babiri ab'emundu. Bakuyambe atwale sente ku banka, oba bakuyambe akuume ekifo ky'okolera bizinesi. Mwe muli wano, naye bali basigadde mu kyalo. Banange, tukwatagane, tulwanyise obumenyi bw'amateeka. We are aware that the economy is very tough. Could be that's why some people have resorted to that. But it's very unfortunate if you are found on the wrong side breaking the law. Oba tukusanze n'emundu, tandika kusaba. Ogende bulungi. Yes. Tetujja kusanya wano. Ow'emundu terina budde. Ffe tetulina budde ow'emundu. Emirimu ya muntu wa bulijjo ntono nnyo. Report to the nearest forces. Tulina poliisi awo, tulina ditaki y'amagye, tulina defense chairman w'ekitu. Tusobola kuŋŋamba nti bali bazze n'emmundu baabadde nazo bbiri, ey'okusatu yabadde yaani? Y'oli ow'omusirikale gwe bajja ebweru. Bano ababiri nga bamaze okuba omuwala ono essasi, ofuna otya guts ezisituka n'osaba ono yennyini essimu zo on that table. Muno bamukubye essasi, gwe n'osituka wansi there and then n'okwata essimu, omulala yagipanze na bupanzi, omulala n'agisitukawo comfortably moving out nga tofuddeyo nakusooka kupipinga kumanya oba abantu bakyali ku mulyango. There is something wrong here. You are not the RDC, I'm the RDC. I'm the RDC. Ng'abakulira security titwaswadde mu maaso gammwe oluvannyuma lw'okubawa assurance titugenda bakuuma n'ebyammwe ku lunaku lwennyini ne mutukubamu ebituli. Afande Tanoi, kino kyatuswazizza, abaana baatubazze, naye nsaba tekiddamu. Nsaba tekiddamu kubanga mu Greater Kampala Metropolitan ebitundu by'otwala
ffe tulina industrial area ate ng'ekola kinene okuwagira income ne economy y'eggwanga Uganda. Bwe tunabeera ne insecurity ey'ekikula bwe kiti tujja kuba tugoba ba investors mu Greater Kampala oba mu Mukono district. Nkusaba bino tubyogedde nga bwe tutudde wano byonna tubitwale, because even a fool has a word to say. Era buli omu tulina omuwuliriza, era buli kyatugamba tulina okitwala nga nsonga nkulu. Naye mu byonna tulina okuba n'ekisenge tulina okutuula as area communicated. Tufune obudde tutuule ng'akakiiko ak'omunda afande mwesigwa, tumanye what to do. Obuzibu bwe tulina bali ba chairpersons abalina experience nga Mukasa Angelo bwayogera, nga Kanyike bwayogera, nga Takwana bwayogera, chairperson wange Kisoga bwayogera, bonna bano bwe boogera abaludde mu kintu, ba chairpersons abapya si bwe boogera. Era enzija gye balondebwa mu bukulembeze ab'omulembe guno si bwe balondebwa. Bwe tunadda mu kuwuliriza ennyo bannabyabufuzi, we are compromising security. Abantu bano abamu bajja tuyamba, abamu tebajja tuyamba, because ababasimba ku mugongo be balina okugenda nabo. Onoowuliriza ennyo onoga nti ebbaala zigaresa wa mukaaga nga bw'okyogedde, amaloboozi mu bbo mwennyini mwe muvudde ababadde bagamba because ani yamusimba ku mugongo. Omulimu gwo, your area of operation is well identified. Tusanga abamafuta washeera abadde wa yagenze waali, tubasanga aba private security companies nga be bateeka amafuta mu motoka z'aba clients. Essaawa bwe zituuka 3 ez'ekiro 5-6 bakola omulimu ogwo, n'abeera n'emmundu ye n'ateekamu amafuta. Abadigiza ekiro sente bazisipendinga nga abatazikola. Omwana oyo omusasula emitwalo 20 omwezi, ate tozikwasa ye, oziteeka mu kampani, n'omuwa access okumanya ennyingi zaayo mu budde obw'ekiro ne mu budde obw'emisana. Omusuubira takola deal n'ababbi okukima ssente ezo. Lwaki gwe wakolako employment okuuma ekifo kyo, lwaki tomuleka kukola mulimu gwa kukuuma kifo kyo? There is a loophole there. Hey, why have we left our children to take Njaga? And we are all seeing. You talked of betting. Why have we left our children? The whole day they are betting. The whole day they are playing matatu. They have no source of income, but they live very high standards. We have come here not to blame anybody. We have come here to share. We have come here to share. Where we have gone wrong, we should correct. Before I came here, and I'm sorry I came a bit late, because this meeting was called at 10. Good manners. We have left our children to do what they think they can do because of your human rights. Those human rights there, they have their own limits. I don't know even when I first tasted alcohol. But I've also taken years without taking it. But I used to take it. But I took it after university because I had very strong parents. They would not entertain any nonsense. They are our children, but we are not going to sympathize with them anymore. Enough
must be enough. Bible egamba ate manyi nti ne Korani kyekimu. Omuntu omubi nga akyukanga kuleka obubi bwe aliwanyanga ememe eyo kufa. I know among the stars here, these robbers have their agents. They are here. I know it. We are discussing security. They want to hear what we are discussing. But if you are their agent, take the message. The days are numbered. Mukono's development is by design. It has not just come anyhow. When you look at Mukono of 20 years ago and you look at Mukono today, the development here tells you something. This development is because of security. This development is because of all of you. Some of us are old. I can see Mama there. I can see him. He's a gentleman. Another one. We are old. And I'm in that category. I only look young. But I'm your age mate. I only look young. Neda. Zendia bulungi. Zendia bulungi. Kiteka eggwanga ku bunkenke, kiteeka abantu ku bunkenke. Omuntu okujja okubba muntu munne, omuntu okujja okukuba amasasi n'akuba muntu munne, naye ekintu kino kibeera ambushi. Mujjukire nti Mukono tulina eddembe ddene nnyo oba mu Uganda. Security tukirabyeko mu bitundu bingi ng'abantu bakwatibwa, naye ate oli n'atamalayo bbanga ku poliisi ate ng'abadde amanyiddwa nti oba oliawo yoyo akoze ki oluusi ng'akwatiddwa bulubona. Nze nsuubira gavumenti yandifuddeyo okulaba ng'erondoola security organizes zino, okulaba nga omuntu wakwatibwa okugibwa mu kkomera amala kubanga omulamuzi amaze okusalawo, wasangibwa nga talina musango gwazizza then n'amuleka, then wasangibwa nga omusango gumuse mu vvi, olwo n'atwalibwa n'asavinga ekibonerezo. Otherwise amateeka tusaba gongere mu maaso n'okunywezebwa okulaba nga ebyokwerinda obumenyi bw'amateeka obusukkiridde mu kitundu kyaffe kino eky'Emukono butuulibwa ku nfeete. Bira ekyo tekiba kituufu, naye ekyandibadde kituufu kwe kulaba ng'omuntu abeera agombeddwamu obwala atwalibwe mu mbuga z'amateeka awozesebwe ng'amateeka we gagamba, then oluvannyuma we bamusalira we gumuka mu vvi aweebwe ekibonerezo nga amateeka bwe gagamba. Poliisi egamba ebiseera ebisinga abamenyi b'amateeka abamanyiddwa tofaayo bakyamaniki, naye afande Mukono terina CRO. Simanyi oba emulina kubanga enkola eyalibadde ennungi CRO yalibadde atambula mu bantu basomesa ebintu ebirina okutambula. Ekirala oli asula wali mu nnyumba ey'enjeru naye amuli emmanju tamumanyi. Ekyo kintu kikulu nnyo nnyo nnyo. Abantu balaba emundu nnyingi n'abantu abamu babalaba nga bayita nazo ababbi naye ng'alowooza musirikale. Berosi baali badde bakolanga lipooti buli mwezi naye ng'eri buwandiike. Munsonyiwe bachairpersoni abali wano. Lipooti eya security eri buwandiike, Mr. Muleeterwa ndowooza omanyi nze byenkozeeko, ebeera nnungi nnyo nnyo. Ate balina etteeka lye bawa bachairman babawa eddembe okukola bylaws. Twalibadde mukola obubondo mu byalo byammwe kubanga waliwo ekyalo nga chairman tasobola kukimalayo nakumanya biki biri eri, naye bwebeerayo bakolagana nabo bamuwa lipooti ne bajja ne bakola ki, ne baba nga babaako kye bakola. Ekirala afande oli yayogedde ku
kintu ekikwatagana ne ssente ffe mu shell cash handling omuntu n'omusanga ng'akutte ssente nnyingi naye nga tafuddeeyo ekirala omubbi akutuukiridde ddala ayagala ssente kiki kyogenda okukola ekyo nakyo kivuddemu okutwala obulamu bwaffe so ng'oluusi yali tutte ssente ekya n'okola enki endala obulamu ffe mushero tugamba nti omubbi bw'ajja gy'oli ng'akutuukiridde butereevu tokyalina kyakkola tomwetegereza kola kyayagala simanyi muyinza okulaba nga kibi naye ojja kuba ng'okola mu factory enkya bajja kugula keesi baweeyo n'emmotoka ekutwala ogenda okukuziika naye nga factory yeesigadde ekola ki ekola kiri nti tuyige enkwata ya ssente nti buli lwobeera ne ssente nnyingi ng'afande wagambye gezaako okulaba abamobile money n'abalala bonna bonna balina bizinesi mubeeko engeri gye mugjawo ssente buli lwe zibeera ennyingi okubanga oli ne bwagenda okuketta aga nti abo bagezigezi ssente bazikola ki bazijjawo naye tetulina CRO nze nakatuuka